buno obubaka bugenda eri President Museveni directly. Bw'obanga wagiteeka ku posta eno ogamba nti you are securing our future, this is a time for you to stand up otulage nti osobola okusecuringa future yaffe. Otya bannayuganda bakooyo president atuyita abazzukulu kubanga mu butonde jjajja yasinga okukuza abaana ekyejo era omwana eyakulira wa jjajja kyangu okumulaba nomanya nti ono omwana ekyejo kyakola yakulira wa jjajjaawe nga bamulera nako ng'atuuse mu P7. Bannayuganda batandise okulaga nti beetaaga Kagame, baagala omukulembeze omunyarwanda, baagala omukulembeze omukakwa Idi Amin Dada, kubanga mu bigambo bya bannayuganda bagamba nti Yoweri Kaguta Museveni Kagame asinga Museveni ne Amin asinga Museveni. Kyokka Amin tosobola kuyimirira wo n'oga nti gavumenti njiwadde emyezi 2, tosobola, toddamu kulabika. Katunulire Kagame na Amin beeyisa batya? Tebalina opposition, tebalina manyanga. Ewa Kagame tobba ddagala, ewa Kagame tosobola kudda ku social media n'omukuba katyuni, tosobola. Ewa Kagame akeera ekiruddu ku maca n'atuula bw'ati boodi y'abakyala ne mujja essaawa ezi n'abaga mudde ewamu. Ewa Kagame abasirikale abatono Kagame baalina bali bulungi naye ebintu byonna bisobye lwaki? Pulezidenti w'eggwanga atuyita bazzukulu. Abazzukulu abakuzizza ekyejo, buli omu akola byayagadde, ababbi batubba. Kati omulembe guno omuto ogusanga tegulina waakudda nagwo gulekeddwa. If you want to secure our future, kitegeeza oteekeddwa tukwata n'omukono ogw'ekyuma. Abaana abava mu famire abalungi be baana abaakulira mu famire nga muli ziri strict, tomala gatambula n'okiteeka n'embongoti we ziwera 2 tomala gayingira waka. Naye mu Uganda buli omu ayogera kyayagadde, buli omu akola kyayagadde, n'abalina omukisa kubanga nze nkisiba abavubuka emirimu egy'okukola weegiri tebaagala bwagazi kukola. Abamu baddukidde n'ebweru nga baluukinga for green pastures nga balowooza waliyo emirembe ne basanga nga ate Uganda yeesinga. Abavubuka babatwala ku mirimu ne babbayo. Abavubuka tebawa musolo naye baweereddwa ebbeetu okudda ku social media okukola be baagadde. Abakungu ba gavumenti bakola be baagadde, ono avuma, oli awemula, oli abba eddagala, oli akola kyayagadde. Kati naffe abavubuka tuli awo buli omu ayogera byayagade, bajja kukuba akalune ni alemwesande lwaki? If you want to secure our future, fuuka omukulembeze omunyarwanda. Kagame, Paulo Kagame tomalaga mumanyiira, Kagame tomalaga mwasamira. Toyinza kudda wa Kagame mbu Kagame noyimira ku basegirinya bakole ebyo mbu ate Museveni dictator, ate dictator oli ku TV ennene yeggwanga noyogera nokolokota government nokwate moroko no tamula no dewa kambu freedom of expression. Ni which way? Kagame, Magufuli oyinza criticizing okulonda kwendi kwabaddemu okubbira. Olowooze wa Magufuli tebakuba abantu tebabakuba emiggo, ewa Magufuli nabo tebabakuba kibooko. Uganda wake up. President Museveni tukoye President Yoweri Kaguta Museveni tubahabulwa, twagala Museveni omunyarwanda, twagala Amin, twagala Museveni omukakwa ajja okuyimira kwate akwata abatubbira eddagala agende embuya wali atunulira obwo obusi notunulire gujere gwanga mu kibuga Kampala nga basula mu buyumba buli bannange. That's not securing our future.